Mathias Mpuuga alabika anoonya sympathy, anoonya kusaasibwa mu bantu, era okusaasibwa tasobola kukufuna nga tanyonyodde oba mu ngeri y'okubeera nti nno yeesiga akazigo okusobola okwerongoosa okusinziira ku mbeera eyaliwo ku kyamutuukako naddala ng'amaze okubeera nga yeezibika ebitaano. Kati embeera eyo muganda wange bwetu emuleetedde okubeera ng'ayogera nga bwe yagezaako okubeera nga asaba beevumba akafubo n'obukulembeze bwa Nuupu naye ne bagaana, nga David Lewis Lubongoya bwe yatandika okubeera ng'amwogerera amafuukuule, Bobi Wine naye okwo, Ssennyonyi okwo, nti bonna nga bamuliko. Nkugambye era kino kigendereddwamu okulaba nti againinga stand nga tugenda mu kalulu ka 2026. Jjukira nti Mpuuga okusinziira ku biriwo era ne Norbert Mao yatunyonnyola gye buvuddeko nti Mpuuga bamuwa akasente asobole okubeera ng'asuula Nuupu ekigo ng'agirira muli munda. Yali Norbert Mao gye buvuddeko waliko baali ntuma nga ali mu press conference nga president wa DP bw'atyo ng'ayogera ku Mpuuga. Yali ayogera ku reforms z'ayagala okuleeta, simanyi ez'ebyokulonda, kati bw'atyo ng'agamba nti oyo alina ebigendererwa bye ebirala nnyo. Kakati ebyo nga bikyali awo nga sinaba kunnyonnyola Mpuuga byeyogedde. Njagala okimanye nti waliwo olukwe lunene nnyo okutunuulira oba kwegamba waliwo okuteebereza, era kino baali bakipulaaninga nti Bobi Wine bwe tunaatuukira mu 2026 ajja kuba nga ettutumu lye likidde ddala bwe baali balowooza. Naye bwe twogerera essaawa zino nti Nuupu okukosa Bobi Wine kubanga bintu bibiri bya njawulo, nti ate beeyongeredde ddala ettutumu nti mu bbanga eryo bwe tulabidde nga Nuupu ezimba ekitebe, era kino kisoomoozezza, kyakozesebwa ng'ekyokusoomooza okusinziira ku media platforms zonna nga bakyogerako nga bagamba nti ye ekibiina ekikyali ekite ennyo bwe kityo laba bwe kizimbye ekitebe, kumpi kirina ebitebe bibiri ne State House Magere. Naye bannaffe bo balagawo ki? Kati ebyo byayongera okulaga nti kituufu Nuupu yali yeeyongedde momentum, yeeyongedde amaanyi. Naye okunnyonnyola kino nti olwadde baali bapulaaninga dda nti Nuupu erina okuba ng'esaanyizibwawo, gwe tulaba muhoozi juuzi kwewera ng'agamba nti mu mwezi gumu Nuupu agenda kuba agimazeewo, nti agenda kuba bamazeewo. Era tukirabye mu kalulu k'Ekawempe North, naye kati si kye kituleese. Twagala okumanya lukweki era bapulaaninga batya okubeera nga bamalawo Nuupu, era pulaani yaabwe yali etya, pulaani eyiseebo batennayitamu. Kati Mpuuga nga tomusudde wala, ge muganda wange ampuliriza musembeze kumpi nnyo nga sinaba kunnyonnyola bye yayogedde, okakase nti bikwatagana bulungi nnyo n'endowooza. Anti nabagamba nti olina kuwuliriza buwuliriza bantu, ng'owuliriza omuntu gw'oyagala okumanyaako ekintu kyonna kyoyagala omumanyaako, ojja kutegeera butereevu butya bw'alowooza, era amazima ojja gafuna mu ye yennyini ng'omuwuliriza buwuliriza n'obwegendereza ennyo. Kakati munnange tubadde tuli awo, Hud Hussein bw'atyo ng'atutegeeza kwegamba ng'alinga awo obunnabbi nti bwe tuviira mu 2026 mu kalulu ka 2026 Bobi Wine ajja kuba takyaliwo, era bw'atyo ng'agamba nti waliwo agenda okubeera nga yakulira opposition bwe tuviira mu kalulu ka 2026. Jjukira gwe ampuliriza nti akalulu ka 2026 akalulu ka 2026 abantu bagenda balonde, era mwenna bannankyukakyuka mulina okugenda okulonda kubanga ge maanyi gammwe, kubanga awatali ekyo mugenda kusiiga ekifaananyi ekibi. Oba oli awo n'abo abatufutubbalako, abatulugunya, abanyigiriza abantu, abamazeewo eddembe ly'obuntu bagenda kuba balowooza nti already
balina amaanyi nga bwe bagezaako kubeera nga bagezaako kiraga ebbanga lyonna. Mulabye mu kalulu Kawempe North wano ebibaddewo mubirabye era ne mubyetegereza bulungi nnyo okusinziira ku ekyo ekiriwo. Kakati kye mulina okukola, mulina okugenda okulonda okwaddala ne muyiwa akalulu nga bwe mwakayiwa ku mulundi guli. Ku mulundi guli abaana bo balondanga bulonzi MOP Umbrella nga gwotiikinga. Ekyo kyaleeta impact nnene nnyo. Kati essaawa eno singa kiddibwamu nti abantu ne beeyongerera ddala obungi nga bwe kiri nti kati olwedde beeyongera obungi newankubadde bataddewo kakuyege okubeera nga badibya MOP ne opposition, naye abantu balemeddeko. Kati okulonda kuno 2026 kugenda kakasa ensonga eyo. Naye kye muba mumanya nti nga bulijjo Museveni kasajjayo empapula wali, kitegeeza nti Byabakama aba yamaze dda okubeera nga amulangirira nti aba asigadde busigazi kubeera nti akalulu kawedde ajja agende akyogere mu maaso ga kamera alangirire Museveni n'obululu obungi ennyo. Batugambye nti mu kalulu ka 2026 mbu baagala Museveni bamulangirire mu 9 mbu abantu kati bamwagala nnyo. Kati mu kino bagezaako okulaba nga at least nekyesisuubira kuba nti bagenda kuba bakituukiriza nti Bobi Wine singa babeera balangiridde Museveni bukati Bobi Wine ajja kuba ajungulukuse ne opposition ejja kuba ejungulukuse. Kuba bakimanyi bulungi nnyo singa bamalamu Bobi Wine amaanyi namwe mugenda tandika okwogera bye mubadde nga mujja mwogera nti yatulimba nga tetututema mu ntebe. Naye nti tetugenda kukaka nnyo mbeera nti bantu kubeera awo nga balowooza kino oba kiri nga bannamawulire tubateekemu kino oba kiri. Wabula mwe kyemuba mumanya nti struggle erina koosi yaayo era eyo yo tesalwako yeeyongera kubeera n'amaanyi buli kaseera. Nti Bobi Wine ne baaba tawangudde kalulu ka 2026 kuba tukyobulungi nnyo nti Museveni agenda kukabba, naye impact yaggwe omuntu mu kuteekawo embeera mu opposition kikulu nnyo ekigenda okubeera nga kiviirako nabo bennyini abali mu buyinza okusobola okukakasiza ddala ati mu butuufu abantu be twesibako baatukoowa dda. Kakati wuliriza bino, baatandise dda okubeera nga basinya ku pulaani yaabwe gye baatugamba nga twakava mu kalulu ka 2021 nti bwe tunaatukira 2026 tewajja kubeerawo MOP ne Bobi Wine tajja kubeera n'amaanyi yadde n'akamu nga teri amuwuliriramu, ekintu ekitasobose. Kakati Hud Hussein nga bwe nkutegeezezza agamba nti nno ekibiina kino ekya National Unity Platform omukulembeze bwakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tumanyi obulungi Bobi Wine mbu mu kaseera katono nnyo akajja mu maaso ajja kuba takyesigika nti opposition ejja kuba yamuvaamu, ajja kuba mbu kati bo bakimanyiira nti kakati nga bwolaba nti Seya yaliwo, Besigye najja, Bobi Wine najja. Kakati bano bo baagala bagende nga bajungulula opposition bwe batyo paka lwe bagikwasa omuntu waabwe gwe bakkiririzaamu batuukirize kiri ekyokubeera nti nno opposition yaabwe 100% kubanga already opposition eriwo nti mulimu abantu bangi nnyo abaabwe mwebali bangi nnyo kwa Museveni yateekawo opposition yiye mukimanyi bulungi nnyo era tebaasuubira kuba nti nno MOP egenda kujja Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja era yensonga lwaki kiraba nti nno ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu birimu n'okufa. Kakati bano olwedde bakipulaninga dda kati baagala mbu Bobi Wine olwedde abeere nga takyakulira opposition, kati opposition nti bagikwase omuntu omulala era Hud Hussein amulangirira nti omuntu oyo agenda kubaawo. Kati ani oyo bwe boogerako yaani? Kakati munnange Hud Hussein nga amaze okubeera nga atubuulira ebyo nga fera twebuuza ani gwayogerako, munnange ono atugamba nti ekisanja kya Bobi Wine bwe kinaba kiweddeko nga opposition leader kigenda ku expiringa mu January omwaka guno 2026. Agamba nti olwo Mathias Mpuuga yagenda okuteekinga over, yagenda okubeera next big opposition figure. Otegedde ekibalo ekyo nti yali Namujinga, twogera ku Mathias Mpuuga yali Namujinga, ekirungi yakyaddeko ku NBS n'abako byayogera era byengenda okubeera nga nkubuulira obulungi ennyo obitegeere. Kati agamba mbu bwe tunaatuukira mu 2026 January olwedde Bobi Wine ejja kubanga takyali
leading opposition figure bukati ajja okubeerawo mu kiseera ekyo agenda kubeera Mathias Mpuuga olaba omukululo ogwo bwe bajja bamuleeta mpolampola ne bamuteeka mu Nuupu nga bagirira mulinga omusege naye muganda wange ekyasinga okubeera nga kibakuba enkyukwe kulaba nti Bobi Wine olwadde ne Nuupu n'abannakyukakyuka abalala bonna abawagira enkyukakyuka Mukama Katonda yabikako akasubi najja n'ababikkulira ekiri munda w'obusiisira ne tutegeera nti eno yali nsolema ekyo bakiwuuka dda naye kakati bano bakyakuba omulambo empiso bagamba nti kubanga yali pulaani yaabwe okulaba nga Mpuuga yaliidinga kugamba era n'Empuuga kibala nga baali bateekawo pressure nti Nuupu ekole delegates conference nti baddemu balonde kati nga Mpuuga basaze amagezi nti y'omukwaba bagenda okwesimba ku Bobi Wine kati olwo ojja n'Omuseveni asooka ayiwemu omusimbi omuyitirivu abawe bonna batwaka gyabo baani bonna bwamala okubawa omusimbi omuyitirivu nga bw'omanyi abantu baffe emitima gyabava wano gyaddadda mu nsawo olwo ojja genda munnange nti mwaligenza okwekanga nga Bobi Wine bamusinze kubanga bannayuganda nze mbamanyi nti nga batudde mu delegates conference Museveni asobola okuyiwa omu ssente empitirivu era y'ensonga lwaki Nuupu ekyo yakibuuka obukulembeze bwa Nuupu bukimanyi bulungi nnyo nti tewaliwo fair ground bwekasita ogamba nti nno kakati essaawa eno Nuupu egenda kulonda kubanga NRM ekyo ekiteekamu nnyo omuliro nti Nuupu lwaki teronda lwaki tebateekawo okulonda ne balonda bakola delegates conference n'obabuuza nti mmweno nga mwadikira yalinga dda solo candidate lwaki mwagala nnyo Nuupu eronde naye okusinziira ku biriwo nti yali badde fair democratic process naye olw'okuba nti nno mu fair democratic process enguzi tebaamu tewabeerawo kuzanya syndicate mu bintu ebifaanaganako bwe bityo kati olw'okuba nti yembeera mwe tuli kiba kitegeeza nti kati embeera tefevaringa Nuupu kutegeka nti kati balonde omukulembeze w'ekibiina omulala kubanga General Museveni asobola okuyiwa mu ssente njagala okubuulira asobola okuyiwa mu ssente zonna aza n'oteekamu $5,000 muzanya n'okuzanya omwe ateekamu $5,000 bawone ekibambulira kya Bobi Wine kakati Nuupu ekyo kimanyi bulungi nnyo kati Hudu Hussein atunnyonnyola atugamba nti nno bwe tunaatuukira mu January 2026 Bobi Wine ajja kuba takyaliwo nti kati abantu bajja kuba bamukoowa mukati nga wazzeewo force empya driving force empya era bo baali bakipulaninga era nga bwakitutegeeza nti oyo agenda kubeera Mathias Mpuuga naye ekyebuuzibwa ddala ekirooto kye kituufu oba baloota misana daydreaming kakati munnange ono atugamba bw'ati the next big opposition leader after Bobi Wine's term expires in January is without a doubt Mathias Mpuuga. We shall resurrect useful opposition soon. Nakati ekyo bw'okitunuulira okirabira ddala nga kya bulimba kubanga kuva ddi ddala kati katugeze Hudu Hussein ng'afa nnyo ku opposition ey'amakulu kubanga batugamba nti omukulembeze omupya owa opposition agenda kubeera nga ajja mu kaseera akatono ennyo Hudu Hussein bw'atugamba era ng'atugamba ekisaanyi kya Bobi Wine kigenda kuggwako January ewatali kubuusabuusa bukati Mathias Mpuuga olwo ajje mbukati olwo mbubazuukize opposition ekola amakulu nti NRM yeyagala opposition ekola amakulu opposition kyekola amakulu opposition eyaabwe yekola amakulu naye ne opposition eriwo eyaddala tebakolera kubanga ebajja mu buyinza kati gwe Munnayuganda ali eyo ampuliriza tokkiriza opposition yaddala kufa mumulekeraawo bimuddemu ebyo nti Bobi Wine akolera Museveni kubanga balina okukimusiiganga enziro balina okukimusiiganga enziro mukitegeere nti akolera Museveni yensonga lw'ebidaba nti ne bannamawulire ne media houses zonna bazitandiseeko tebaagala ddoboozi lyonna livumirira kintu na kimu baagala abantu boogera bwogezi kati nga bwe najjalo nenjogera bwogezi mbu nga njogera bwogezi mbu siinaawo ko kye ŋŋamba kikyamu oba kyenvumirira kikyamu kigenda mu maaso just mbabulire bubuulizi mawulire
nga siinako kyenvumiridde kwegamba ekyobwannayuganda bakikuggyako nti bo mubibalekere be bamanyi nga bwe batugamba nga muve mu byobufuzi mbu ebyo tebibakwatako ebyobufuzi mubiviireko ddala mwogere ku kirala. Naye kakati mu kiseera kino nga bwe muwulidde ebigambo bya Hudu Hussein nga yatugamba nti Mathias Mpuuga yalina okuddako era bakipulaninga bwe batyo era nga mumaze okubeera nga mukitegeera bulungi nnyo yensonga lwaki mulina okubeera nga this time bwe mugenda okulonda temulanga mwalonda bulungi muleta omuyaga ku guno omulundi mugende mulonde nga nammwe mulonda kusigaza maanyi nga opposition. Ekyo kimu okulonda okusigaza amaanyi nga opposition kubanga ye Museveni definitely ng'akyalina amagye ge ne byabakama be wali bagenda kumulangirira era ekyo Bobi Wine akimanyi bulungi nnyo. Naye waliwo ekitiibwa kya opposition kirina okubeerawo this time. Twagala naffe tukuba akalulu na kiremya tukakubira ddala mu bungi nga bwe kabadde Kawempe North wali bagezeeko okabba nga tekalina we kali bagezeeko okabba nga wa kakati ebyo nga maze bikubuulira Steve njaga ngende ku bigambo bya Mathias Mpuuga yabadde ku NBS TV n'abaako byayogera twagala tubitunuulire ddala bimakinga bino kubanga jjukira nti kati ye bamuteekateeka era bamuteekateeka dda nga political figure ate ekintu kino waliwo abakimanyi n'abalemmenga awo nga bakimanyi era nga kintu kyabwe kyama kyabwe webali bangi naye tetwagala kuyingira mu ebyo munnange bagamba nti ebitakola makulu tobiwa makulu. Kakati Mpuuga atutegeeza yabadde ku NBS agezaako kubayinga kiba kya sympathy agamba nti yakola request yasaba obukulembeze bwa NUP abeere nga basisinkane naye tebamuwanga feedback bagaana okumuddamu era n'agamba nti buli kaseera ye ng'alaba Lubongoya amulumba buli wamu Lubongoya kukitegeera era n'ayogande ku Bobi Wine engeri gye yamufuula emboozi buli wakola ki walaga. Kati Mathias Mpuuga yabadde ali mu kugezaako okunnyonnyola ku byakalulu ka Kawempe North ebyabyogeddeko n'agamba nti ebyabaddewo byabadde bibi nnyo security engeri gye bakwasaganyizaamu ebintu kuba ekyalina kyogera bw'atyo singa agezaako okuwaana kiyinza okumuleetera ebizibu naye jjukira nti bakifeesa abaali mu majegajjaati abamu ba alien skin ate alien skin yatukakasa nti mu kalulu kigenda kusukkamu ate ng'olede muntu wa Mpuuga kitegeeza nti Mpuuga ne Jjaati musuubire okuba nti nno era batambulira wamu era ojja kugenda okwesanga nga be babadde bawagirira ddala mu bakube olw'otabaweeza basekera mu kikonde naye basobola bagala kikozesa kubanga ye Museveni tafaayo oba mumwogerako ki muhoozi ye tafaayo oba nambi yabadde awangu batawangula yabadde agala kulaga lyanyi. Mpuuga agamba nti yali asazeewo ye nga ye bwe yali asuggestinga mbira n'akuba omulanga eri banna opposition banne mbu bajje ne candidate omu basobole okulaga NRM omulimu ogw'amaanyi mu Kawempe North naye nti munnange tebamuwuliriza mbu kale mbu awo baalemererwa nga opposition naye munnange bagamba nti sekawuka kaali kakulumyeko bw'okalaba okadduka era simanyi nti oyinza okuba ne enemy wo ate n'akwagaliza ekirungi nti ate gy'alya ssente ate gy'ayagala mu megge nti oba oli awo gy'ali kyagadde kale kubanga naye era kyekimukolera kuba waalya tiba opposition eba teriiwo ye naye aba tafuna kuba kati essaawa eno kyanoonya ye relevance nti abasajja balabe ng'akyalina impact kuba baali bamutegese nga bamutegekedde ekifo nti alina okuliidinga opposition yalina okuba leading opposition figure ekintu munnange ekyagaana era nsuubira okubanga ekikyagaanye era kyekikubisa abaana era ensonga kibagamba nti nno Bobi Wine attisa abaana b'abeene. Kakati agamba nti yawandiikira
kati ayongera okutunnyonnyola mbu yawandiikira ekibiina kya NUP mbu abasisinkane naye tebamuddangamu, naye buli kaseera alaba Secretary General David Lewis Rubongoya ng'amukkakkanako amulina empindi ku mugongo, buli kaseera amubeerako, era bw'atyo n'alabula n'agamba nti simanyi oba ddala amanyi full degree n'omuntu gw'adiiringa naye, nti tamanyi oba amanyi full degree ey'omuntu gwakola ki gw'adiiringa naye. Kakati Mpuuga bw'atyo agamba nti munnange bwandibaddewo okunoonyereza kale ku byabadde mu kakiiko mu kulonda kwa Kawempe North, naye Electoral Commission nabo amaanyi baleka tebalina kati, kubanga balemereddwa okubeera nga bavumirira ekya Jaati, era yeebuuza lwaki Jaati yayitiddwa okusinga poliisi. Ebyo nabyo tulina bibuuza ye, lwaki kyabadde bwe kityo, lwaki tatubuuliza bakama be, lwaki kyabadde bwe kityo. Mu kumaliriza Mpuuga era yeetisse Joel Ssennyonyi, yamwetisse n'agamba nti nno Joel Ssennyonyi yatuuka okugenda ku kitanda nga Ssegirinya mulwadde, n'atwalayo ebbaluwa mbu evumirira ye Mpuuga mbu Ssegirinya agiteekeko omukono, era n'agamba ekintu ng'ekyo kyamuyisa bubi nnyo. Tugamba ng'alagira ddala nti nno NUP okutwaliza awamu be bantu ababadde nga bajja bamulina empindi ku mugongo. By the way, n'atuukamu okugamba nti Bobi Wine buli lwabadde ng'alaga nga amwogerako obubi, ng'amudikampeininga, bwe tugoberera ebyaliwo bwe yatwala $5,000,000 ngaga nti sente ze bamugamba okuba nti yatwala sente teyazifuna mu bukyamu, zaali mu mateeka. Ate n'ekirala nti bakisabuwaza nnyo Bobi Wine mu kifo ky'okubeera nti nno atunuulira ensonga ya sente ezo $5,000 okubeera institutional problem, nga bavuga nti yali badde sente ezo azinenyeza Parliament, wabula yazinenyeza ye nga Mpuuga ng'omuntu, so nga ate ye yazifuna mu mateeka. Era naga nti Bobi Wine abadde nga buli kaseera w'alaga ku TV abeera amwogerako amudikampeininga. Ebyo byonna muganda wange nga bw'obiwulira awo bigendereddwamu kuba nti nno omusajja ayagala kuligaininga sitandi, ayagala favor, ayagala mumusaasire kiri gye muli.